byalugayo akusakira ag'ebyobufuzi muga sayansi ne tekinologiya nange Joan Tambabazi agafa ku muntu wa bulijjo nange Mabel Lapke agava mu kooti nange Eka Cronal nga bwe gali nange Joan Comfort agazu agafa mu palamenti nange Kisaakye John amawulire ag'ebyobufuzi ag'eddiini ag'ebyemizannyo wonna mu malingirire buli ssaawa 2 ez'akawungeezi. Uganda erina abazira bangi abamu nga tebamanyiddwa era nga n'abamanyiddwa abamu tebannaba kusiimibwa. Katende Brian olwaleero akuleetedde Andrew Mukasa Kalyango omuzanyi w'omupiira ono nga yakazibwako erya Fimbo nga ne likoda ze yateekawo ezimu tewannaba kubeerawo muntu yenna azeegezaamu. Eggwanga likyajjukira abazira abakola eby'amaanyi ne ku luno era twongedde okuleetera abannabyamizannyo abakola eby'amaanyi era batumula ennyo ebyemizannyo mu ggwanga. Ku mulonde guno tukuleetedde Andrew Fimbo Mukasa eyali nakinku mu kuteeba amagoolo mu ggwanga. Andrew Fimbo Mukasa amanya g'amajjuvu ye Andrew Fimbo Mukasa Kalyango. Mukasa yatandika omupiira nga yagutandikira mu kilabu ya Bagale FC mu mwaka gwa 1996 okutuusa mu mwaka gwa 1997. Mukasa bwe yavaawo yegatta ku kilabu ya Sports Club Villa mu mwaka gwa 1998 n'abasambira okutuusa mu mwaka gwa 2001. Teyakomaawo yeyongerayo ne yegatta ku kilabu ya Express FC Square Pass Motomoto mukwano gw'abangi mu mwaka gwa 2002 era n'abasambira okutuusa sizoni ya 2004. Era yegatta ku kilabu ya KB Lions n'agisambira omwaka gumu ogwa 2007 olwo ne yegatta ku kilabu ya URA nga nayo yagisambira omwaka gumu ogwa 2011. Wabula mu mwaka gwa 2000 Mukasa yali akyali muvubuka muto era nga yali mu kilabu ya Sports Club Villa wabula engeri ekyali nti omutima gwe gwali nnyo mu kilabu ya KCCFC era nti gye yali awagira. Mukasa okumanya nga yali mu kujjukujju yeemulula n'atandika okutendekebwa ne kilabu eno ekintu ekyanyiiza ennyo abakungu ba kilabu ya Sports Club Villa. Abakungu ba Sports Club Villa baali abanyiivu ennyo mu kiseera ekyo bategeeza nga kilabu ya KCCFC bw'esenzesenza omwana ono Mukasa agyegatteko atandika okutendekebwa ekintu ekyaggulawo akakuubagano wakati w'amakilabu gombi. Mukasa yalina likodi y'omuteebi akyasinze okuteeba amagoolo amangi mu sizoni emu. Mukasa yateeba goolo 33 ng'ali mu kilabu ya Puma FC mu kibinja kyokusatu. Bino byonna yabikola mu mwaka gwa 1995. Mukasa teyakomaawo era yassaawo likodi endala nga ku luno yateeba goolo 45 mu sizoni emu ey'ekibinja ky'ababinywera ekya Super League. Bino byaliwo omwaka gwa 1999 Mukasa bwe yateeba goolo 45 era n'amenyawo likodi y'omusambi Jimmy Kirunda gye yali ataddewo ye goolo 32 mu sizoni emu. Yabaffe obadde okimanyi lwaki bamutuuma Fimbo? Andrew Mukasa yakazibwako erinnya lya Fimbo bwe yali akyali mu kilabu ya Puma FC. Abawagizi ba kilabu eno bamutuuma erinnya lya Fimbo olw'endiro yakubanga ng'ezisinga zaavangamu amagoolo. Wabula ekyembi Andrew Fimbo Mukasa Kalyango yafuna ekirwadde ku bwongo ne kimuviirako okutabuka era nga takyajjukira byakola. Wano Fimbo Mukasa yatwalibwa mu ddwaliro ly'ab'emitwe ebutabika okujjanjabibwa nga ne bwe twogerera gy'akyali. Olunaku olw'enkya lindirira ate omuziro omulala mu byemizannyo. Ku Kingdom TV amanira g'ebyemizannyo nze Brian Katende.